Mukulikeyo nnyo muganda wange Nubian Lee, welcome back to the Well World. Mwenye bagamba akwagaliza ekkomera akwagaliza ekkomera abakwagaliza kufa oba ntaana naye nga njagala okukulisa nnyo Nubian Lee, Dan Magic, then ne muganda wange amanyiddwa wanga Eddie Mutwe, family kati egenda kuba ekunyumirwa kekulabeeko ate Nubian Lee kati subira omuziki ugenda kuba kola kigutambula nnyo. Awo nga tuvuddeyo munnange mubaka donka musiri mukyalimu nnabe mungi nnyo era nga no tusinzidde okuba nga tunoonya kumukula amanyiddwa wanga DJ Kikofiira. Lawrence DJ Kikofiira omumanyi twakulya ffe tulya DJ Kikofiira kuvadda nga bajjajja baffe bamwogerako era nzijukira olutalo lw'amaanyi olwaliwo between DJ Kikofiira, Mathias Walukaga ne Gayo ne Achuka bamuyitaani omwi Vincent Segawa. Baloke Vincent Segawa akole n'ekivulu ku Kikula Bonita ne bannange ne mawulire gano nago nga luddemu nnyo naye nga gwandaba oli otya, how are you feeling, how are you doing? Kansubira oli my dad sana kyenyiza okugamba kikimu yambala mask yo naabe engalo zo ate kuuma social distancing. Naffe wano ku studio za King Montage tukuuma social distancing. Lawrence wuli eri nange enzuuno eno ate kamera yiino wano kati otegere engeri gye kikola muso byewuunyisa engeri gye tukolamu ebintu bino naye nga munnange DJ Kikofiira avuddeyo nayogera ku ntale zigenda mu maaso mu kadonkamu na lwaki kadonkamu avuddeyo kulaba muno essaawa zinasebengerera oba ng'agenda okugwa. DJ Kikofiira ono twamusazeeko over the weekend era nga twamuguddeko wali ku maka g'omukulu amanyiddwa nga Samisa Kisemakula abasinga bamumanyi nga Passport era nga bayimbi wano bakuŋŋaanirawo nnyo. Ne tumubuuza Vincent yaddawa natugamba Vincent yasiramuka tunga twakitegeera naye ye anaddamu okuyimba n'agamba owaayo buli omu aba n'enzikiriza z'essonga tugenda ziyingiramu nnyo. Then tugende tumubuuza ntalo wakati wa gundi wono mu Hassan Nduga n'abasawo abaganda zigenda kukomawo n'agamba owaayo Hassan Nduga oli yasiramuka Hassan Nduga yagenda kola kikusamira ntugamba okay n'agamba tunza katero kadonkamu abasigaza n'agamba Mathias Walukaga gye bali tugamba Mathias Walukaga yagenda mu bintu bya politics. So what are you talking about? N'agamba muno owaayo ffe gye tuli mu underground basse batta gye bali n'abayimbi abalala abakyakola abakyayimba ne basenga nantume. So n'agamba tisagala muyise mu kadonkamu ki maaso ne tumugamba ate bino ebyabawire mu kaabya okuva ne bakayanira ssente za kadongo kamu bakaaba obwavu bubatta biki nga bakadonkamu twalinga tubamanyi nga mu abayimbi abalina kasente abalina amataka engeri gye kiri muno muli basajja baki bakulu. Omusajja ono n'atugamba munnange sagala mbeere mangu nnyo kwogera kanduwavire ku ntono n'atubulira ebintu bingi nnyo akasente k'abapromota nadaddala abayimbi abaali bapromota bakadonkamu kakomawa era ye nga chief promoter kyekigenda mu maaso ne tumubuuza n'ensonga ezamugobya ew'omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh naye n'azitubulira soka nkutuuseeko entalo enkaayana efutwa eriri mu bayimbi bakadonkamu n'eddogo nga omukulu DJ Kikofiira yabyogerako then tukomo tugenda kuba tugenda mu maaso nekyo oyinza okukola kikimu genda wansi wano subscribing ku kipesa kya radio watu subscribing nga ne wa subscribing da niga akade oyingene like button like nga video eno ate tubere nga tugenda maaso amanya yenze King Smith wano nyene ku select njagala nnyo babuuzaako mwena mu Uganda muno nembasaasira bafiiriddwa abantu baabwe covid n'okubakubiriza nti bane covid gyali wadde nze siitaddeeko masiki kati nga ndi mu kamera naye ziri wano ziringa 9. Obulamu si bulungi kubanze nganze ndi mulamu naye nyina abalwadde bangi ebirwadde ebyenjawulo. Yasigadde atumunyumyudde era naluli yatuta ekyo kigendererwa kye yamanyi naye yali kusinzira ku kiri mu ggwanga naffe obulwadde tubulaba kati gavumenti kyerina okukola kunoonya kyekolera abayimbi basobole obutafaati kubanga jjukira okuva luli abamu baggulwaggulwawo naye abayimbi n'abamabalabo tebaggulwawo wadde n'akamu ate mu kifo ky'okubawa ssente ate yaziwa ababategeka be balina ssente be bazifuna ate abayimbi be bategeka bo ne batafuna bali mu bulumi obutagambika naffe ababakulembera tulemereddwa era tusuliridde kubasuulawo n'ebigambo bingi era kati olaba ontabuka yonna yonna kati etabuka lutalo lwa lusaniya lwa muceere abantu beyuzayuza enkya n'eggulo tebeegasitidde wamu olutalo lwali baddewo lwa kugatta bayimbi kubeera wamu naye ate tetuyinza kukisobola kati ssaawa zino. Obuzibu bw'abayimbi bwonna kakati buva ku associations ezimeruka buli buddi kwa tosobola kugamba association kubanga nze twali tusiimye ekyabayimbi okubeera mu kibiina ekimu begatire wamu mu umbrella emu
ba musicians b'eggwanga lino naye tikigenda kusoboka lwa nsonga emu. Kati nga ffe nze kakulembera Kadonkamu ekibiina kya Kadonkamu kitandise emyaka nga mu gye7 obukulembeze buzze busikirana okutuuka ku nze kati ayogera essaawa zino. Naye ekibiina ekyo kibaddewo nga kigatta abayimbi ba Kadonkamu mu nsi yonna kye bayita kamuta kati ssaawa zino. Kadonkamu Music Theatre Association bwe kiggwayo. Naye n'alyanyiriza nnyo okulaba nga tugattirwa awamu. Naye kitagenda kusoboka kuba kati bwa association zo bungi nnyo. Banti kakati balabye olusaniya lw'omuceere bwe bamanya nti nno bugende wa Genosale nga muli bana batano aba association atagiwa ssente. Ate ffe bwe tugendayo atugamba nti mufube nnyo okugatta abayimbi bonna babeere mu ambulera emu ne tukikola. Ale naddira abayimbi ne bavaamu nga 5 3 ne bagenda eggulu ne babawa ssente. Kati oyo omuntu amaze okuweebwa ssente oba tokyalina kyamugamba gwe by'omunnyonnyola bya bwereere kubanga ndaba balaba bwe yagenzeeyo ng'ali n'abantu be babawadde ssente. Kati abantu bagenda kutandika okuŋŋanya mu maka gaabwe oli agamba nti bano mbakulembera nabo bayimbi. Era na wano tubadde tuwandiika abayimbi abantu baleesa b'amaka gaabwe bonna bajje bafune ka ssente ka gavumenti. Tugambe yajjo Salimu Sale anyamu okukoona mu kutabula abayimbi. Ekizibu kino siyinza kugamba kutabula abayimbi. Naye tubale tumusaba abeere bw'aba awulira ng'ayagala okugatta abayimbi ba Uganda akole bw'ati. Oba ebibiina bibiri oba 3 nga bye birondeddwa okubeera ebikulembera abayimbi ba Uganda. Abayimbi bonna baggweera omwo. Alekeraawo ate okusaavinga buli bantu abagenze eggulu. Naffe ababadde bakulembera ebbanga babakumye tutuse otulemererwa. Oyinza okusanga omuyimbi ali mu Uma, ali mu Kamuta, ali mu kibiina gundi, ali mu gundi, ali mu Cultural Forum, ali mu Union, kati nakusobera wagenda okubeera. Kati oli akuŋŋanya abayimbi be abazzi abakibo nabona nakwata n'atwala eggulu ate ne bamuwa support. Kati ffe ababibiina ebigundiivu awo tutuukidde okulemererwa tetutegeera kikigenda mu maaso. Kwaffe tuba tulowooza tibwe tufuna ebibiina bibiri ne bikulemberwa Uma tusobolera ddala okufuutiika oba okugatta abayimbi abo mu bibiina ebyo ate ne bafuna obuyambi okuva mu gavumenti kyenkanyi. General Salimu Sale yayitiriddwa abantu abangi. Gwobeera wakamugamba ekintu nga kino n'akikkiriza enkya ne wagenda omulala. Ekirina okukola kyonna ekirina okukolebwa kakati ssaawa zino ye General Salimu Sale okuyimirira ku magulu gaaga n'agamba ndinze mu Uganda njagalamu ekibiina eki oba njagala ebibiina kati nga nansangwa bino ebyaffe ebyasangibwawo twekyetaaga kiveemu abakulembeze abo abaakyo bagende beegatte kuuma basobole okusapootinga kubanga nze kyenneekakasa Uma sesobola kusaavinga bayimbi bali mu ggwanga wano ng'eri yokka. Naye bwe yeegattibwako ebibiina kimu bibiri binnansangwa kuba kati nze nyina abantu 8 abali registered mu kitabo kyange. Ffe twali registered kuva mu gwansanvu kati kino ekibiina ky'olaba tuliniyo enze okuva mu 2017 bwe tuzzeemu okuliniyinga n'okutuuka kati situbaddeewo olw'okuba COVID. Ffe tubaddewo okuva emabega eyo era ndowooza Kadonkamu kyekibiina ekikulembedde abayimbi bonna mu nsi. Yes, abalala bonna aba music omulala avudde omwo. Abayimbi abasinze okufuna wali ne Salimu Sale mwaba Kadonkamu. Tufunye eki? Mwafunya za waadi Simpije yabatwala. Ne babawa ssente zisibwa mukadde 10. Mugenzeeyo biki bina byonna nga babawa abantu mwaba Kadonkamu. Okwo kuba kulondebwa oli bwe yalonda kwegamba yanoonya abayinza okugusa operation or creation nga bamuwadde ekitongole ekyo geno ng'ayagala abayimbi bamuyambeko. Yalowooza nti abakadonkamu basobolera ddala okugusa ekintu ekyo. Ogwo gwali mukisa gw'abayimbi bakadonkamu. N'abayimbi abalala bakimanyi nti ogwo gwali mukisa gw'abayimbi. Naye si be baali basobola bokka si be basobola okugusa ekintu. Buli muyimbi wa mugaso era asobola. Abayimbi bangi bawulirizibwa. Aba music y'omulala. Naye yeye yayagala wakadonkamu biseera ebyo. Ekyo bwe nyinza okukiddamu.
ebyo olulwali lubimbirwa abapromota kubanze siri promota niwo li abayimbi abapromota beetege abayimbi abepromotinga bokka basobola okutwalayo empapula zaabwe mu bibiina by'abapromota era ffe twabasindikanga nti kakati gwe oba oli matendo promoted oba oli ani nga wepromotinga genda waliwo ebibiina nga ebyabasempijja bagamba nti bebapromota ne batwalayo empapula zaabwe era obuvuyo buli mu ekyo sina bwe nyinza kubwogerako kubanga nze siri promota nze njagala kutegeeza abayimbi b'akadongo kamu kyotannambooza ogambye tufunye nnyo nogamba tufunye ki ekimu nkyo nkyogedde kirala ki kye twafuna awo ekyo wakitegunguwaze era nga bwe nkugambye ejjeno bwatamala kwebuuza ate kyo nakyo nayakigula abo nabo nabakkiriza kati ffe ennyimba bwe tuzimala zikuŋŋanyamu betuziwa kati bo be bakuŋŋaanya ennyimba ne bagamba nti oluyimba gundi nga tukubira nyanyinirwo nga gyaluddamu mu studio ekyokuziddamu twakikkiriza ompuliriza abayimbi bange babadde n'amatu mangi gyendi era nga buli kyembagamba bakikkiriza kakati nyina abantu 8 nga bwe nkugambye kati bakuwadde miliyoni 9.6 zirina kusavinga abantu bameka ate nga sinze genda okulamula sente z'ennyimba enze ndi kayungirizi wakati w'omuyimbi w'akadonkamu n'abayuga tune okitegedde ndi kayungirizi wakati w'abayimbi w'akadonkamu n'abaki n'abayuga tune kakati sinze nsalawo oluyimba lunaatundwa bali be bamanya ennyimba zaabwe zigenda obbakolera katale nze nina mulimu gwa kuwaayo ki nyimba z'abayimbi abayimbi bakadonkamu bazireeta ku ofisi yaabwe ffe tuzikwata tetuziwa abakulu bali abalondebwa okukebera ennyimba kati bwe bakebera ennyimba lwe boogeddeko nga tuyita nannyinirwo ng'aluyimba anti kati kino kyo kyakutunda nnyimba nze kye nazuulayo kyenkyazuddeyo kyakutunda nnyimba nawe nga mu katale b'omanyi si buli nsujju eri ku mudaala nti ogigula naawe ng'omusuubuzi oteeka okugamba nti eri gye njagala ejja okuvaamu ki sente nolwekyo abayimbi bakadonkamu babeere nga bamanyi nti si buli luyimba lwonna nti lujja kutundibwa so esente endala smas funds biki ebyo byempulira byo bikyali mu ngero waliwo ennyimba esente gavumenti zeyategeka okuwa abayimbi ze nawulira nti baziisaako culture forum eyalagaddi be bazirina ate nabo bagenda kuzikwata baziwe abawuuma ate abawuuma basooke baziwe abayimbi ate wowuma agamba nti atali memba waayo tajja kuzifunako okiwuliriza so ffe twalirowoozeza bwe tuti nti singa wuma engeri gyali association etema negamba nti kakati gwe gundi oli wa kibiina ki nti nze ndi wakamuta pulezidenti wammwe twamuwadde obukadde 4 bwe ziba nga zakufuna ekirala gavumenti yo kyegenderera esente zino ez'okugaba obugabya abantu bazitwale erabika ng'etakyagala eyagala ebibiina ebyeteeseteese iffe tumaze ebbanga lya myaka 4 nga tuyina accounts gye bayita sako account tutereka ate era twewolayo obusente bwaffe ku account eri ya sako kakati ffe tuba twagala gavumenti eteme byetemyetemye abayimbi bakadonkamu batere sente mu sako basobole okwekulaakulanya nga bewolayo obusente obwo ne bagenda bakola emirimu gyabwe emirala kubanga ogwo omulimu gw'okuyimba gukyali mu lusuubo okudda